abalabi baffe abalungi nyongera okubaaniriza ku programu yaffe eya Creators Lab ng'era eno programu y'abalabi ba film abazanyi ba film omuntu yenna nga olina art era nga wandyagadde okuba ekyenjawulo nga nawe aspiring abalala ng'oyita mu art oba ojja kubanga osanyikiddwa kubanga tukulaba yes so olwaleero amanya n'eddoboozi mpitibwa Dorina abamu bampita Donna yes nga nze n'omugenyi waffe omulungi kyemanyi nti mwenna mwesunze nga nze bwe mwesunze olunaku lugenda kuba lw'amaanyi ate era agenda kubanga atunyonyola obuwonvu n'obukka obw'olugendo lwe olwa firimu kamubanjulire omugenyi wange omulungi nga nsanyusa okukulaba nange ndi musanyufu nnyo amannya oba erinnya bampa ekitiibwa ekya muzeeyi Lubowa Yasin Abdul ya ndi mutabani w'omugenzi Abdu Muhammad Lubowa ndi muzzukulu wa Ahmed Segirinya yes nga mpangalira wano mu Kampala era n'okuzaalibwa nzaaliddwa wano mu Kampala kale okay tusanyuse nnyo okulaba muzeeyi Lubowa ng'era webale kubanga okyalya studio zaffe naffe twesunze nnyo okubanga tukwigirako olunaku olwaleero era nange ndi musanyufu nnyo okulaba nga nfuna omukisa guno okukyazibwako wano mu studio eno tusanyusa okukola okay kati omuntu yenna ali eyo nga alina ebibuuzo byagala okubuuza mwami Lubowa kano ke kaseera kankuyambeko nkutulire mu ngatto sobola okubanga nkuweereza bulungi era osobola okumanya mwami Lubowa yaani kati abalabi baffe abalungi abaleeya batulaba babuuza mwami Lubowa yaani ekibuuzo kirungi nnyo nga sinnaba kufuuka nnyo mwami ekyo nakyo kitiibwa nkyebaliza Mukama Katonda erinnya ye Lubowa Yasin Abdu mutabani w'omugenzi Abdu nzaalibwa wano mu Buganda Nsambya Kyadondo omwaka gwali gwa 1955 awo abalina obwongo awo make a calculation omanyi giri myaka emeka ojja kubanga ogifuna but I think it's more than 70 years ndi musanyufu nnyo nga bwe nabagamba okubeerako mu programu eno bisimillahi rahmani rahim neebaza Mukama Katonda oyo nannyini buyinza obwenkomeredde oyo alagirira kino gwe kyobadde otegese ng'omanyi nti programu yo omaze ogitegeka ye ayinza ogisazaamu naye okulaba nga akkiriza olunaku luno olwampeebwa okujja okukyalako mu programu eno ne lutuukirira era kati olwaleero ndi wano okubaweereza nze yaani mpise mu masomero mangi nasomako mpise mu masomero mangi newankubadde nga enkwata yange teyali nnyo y'amaanyi naye nagezaako okulaba nga nsobola okwebeesaawo nzijukira mu mwaka ogwa 61 oba mu 6 nasomerako mu kasomero kaali kayitibwa Katwe Kinyolo saidi zaawo Kevin Road awo omwaka ogwo ng'ekyewuunyisa mu bbanga eryo akasomero ako twali tukanyiriza nnyo nga kanyirira ddala njagala omanye lwaki twali tukanyiriza era twali tukanyiriza tutya buli weekend twanoonanga obusa gye twali tubujja nga tukamaala obusa nga tukaleka ku lw'omukaaga Sande nga kakaze bulungi then Monday ne tusanga akayumba kaffe nga kalabika bulungi ekitegeeza essomero lyali lya busa kale nenfuna omukisa awo 62 nafuna omukisa kwabo abaali bayaniriza abagenyi nga tukyali bato tuyimbira independence yaffe nga tufunye obwetwaze wano mu ggwanga lino ffe twasimba ku mabbali g'enguudo nga twaniriza abagenyi abaali balina okubeerawo ku mukolo gwaffe ogw'ameefuga nali ntegeera bulungi ki ekyaliwo yes ate era nga ndi mujulizi nnyo kubanga nababeererawo era ku meefuga g'eggwanga lino Uganda mu 62 mu kifo kyaffe eky'ekitiibwa eky'Ekololo naliwo nnyokko era muzeeyi okoleredde eggwanga ensonga emyaka egyo ngijulya nali ntegeera ebyaliwo kale okusoma kwange kwagenda kudobonkanamu olwavaawo neŋŋenda mu ssomero Police Children's School Ensambya awo essomero eryo lyali
abaana ab'abasirikale n'ab'amagye mwe baali basomera naye olwokubanga naye nalina kitange omuto baali bamuyita Mukasa yali musirikale nenfuna omukisa n'atwala mu Police Children's School. Abantu abo bakyali mu myaka gyange bayinza okujjukira nali muntu mujagujagu nnyo mu bintu by'emizannyo nasambanga omupiira naddukanga mu ttiimu baali bayitanga junior. Ku bazannyi benzijukirako bambi abamu abaafa mwe muli Sekasi yazanyiranga mu Villa mu ttiimu ya Uganda Crane. Mwe olinga Kisitu yazanyirako Musimba ate nazanyirako ttiimu y'eggwanga bamwitanga Godfrey Kisitu. Omulala baali bamuyita Nasuru erinnya libadde yali aliwuliddeko sipya amatu gange. Omulala baali bamuyita Abdallah Nasuru atali gavana naye nga ali muzannyi mu ttiimu ya Uganda Crane. N'abalala abazannyi kubanga amasomero ago gaali gakuŋŋaanya abaana abaali balina ebitone ebyokuzannya 64, 65, 66. Awo embeera Uganda yafunamu embeera yakyukakyukamukko mu ngeri y'ebyobufuzi. Twali tulina abakulembeze baffe ab'ekitiibwa nga Pulezidenti Edward Muteesa ne Prime Minister waffe yaliko Milton Obote. Baafunawo ndowooza embeera zaabwe mu byobufuzi ne batakkaanya. Obote n'akola ki? Takinga over. Embeera nejja bwetyo ng'egenda ekyukamu Uganda eryali ekkula ne ligenda nga lyonooneka nalirabanga kubanga nze nabeeranga Katwawo. Ensonga zonna zaayitanga Katwe. Ate era njagala nkujjukizeeko Katwe oyo olunaku mu myaka egyo eg'69 baali bagitumye Radio Katwe. Buli information yonna yali ekwatagana ebyentalo okulumba Uganda okukola kiki wali ogifunanga Katwe. Abantu bonna baavanga saidi zeno Nateete, Wandegeya, Bwayise, Kamokya bakeera ku makya kujja kufuna information Radio Katwe. Yes, ebimu byalinga nga si bituufu naye ate ebirala byalinga bituufu. Kati mwababeeranga mu tawuni awo mwabeeranga safe engeri gye waliwo entalo? Safe wabeeranga safe nga Mukama yatukoze eki kubanga bingi nnyo ebyatuyitako ate abantu bangi nnyo abaafa naye okulaba nga abamu ku ffe tukyali balamu wano neebaza Mukama Katonda olw'okubanga nafuna ekyenjawulo. Weebale nnyo okuzzaako emabega abantu ab'emyaka gyo abataliwo naffe tufunye chance okubanga nze omuntu yayinjoyingako kwabo abantu abo nga Eklas Kawalya taata wa Joanita Kawalya nali mulabako awo. Joanita Kawalya yali muzannyi wa firimu yali muyimbi ng'ali mu Suzana awo musajja ono nali mujjukira ng'alina ka Vespa ndowooza bw'obanga oli ku mukutu guno Joanita ekyo naye ndowooza olw'okubanga bali muto oyinza obutakola ki. Fred Masagazi namulabako Rutaya Fire Bongole Rutaya namulabako Fred Masagazi awo mbanga eryo bwe yayimbiranga atane wa musolo ngalabi mama ngalabi bana omusolo gwalinga gwa sente entono ninga gwatawanyanga abantu nga gubusa abantu kubanga olwo okuswala bakusibanga kagogwa bwe bati ne bakusiba ku muno ne mugenda nga mukola nga kwegamba. Mzee ekibuzo kye mbadde njagala kubuuza ku musolo ogwo gwabeeranga sande zabeeranga nyingi ebiseera ebyo oba just bantu baali tebaagala bwagazi? Kiri mu bantu baali tebaagala bwagazi gusasula naye ng'essente zaalinga ntono nnyo. Kati bwe nava nagenda ntandika okusoma omwaka gwange ogusembayo ndowooza 69 ne 68 69 nenkomekeza emisomo gya primary 7. Saayita bulungi temunenya ate n'abalimba ki neneeyongerayo ne bantwalako ebushenyi eyo okusoma secondary ne saamalayo na myezi 6 nenvaayo olw'embeera yali enyiga nnyo nenvaayo nenkomawo mu Kampala. Bwe nakomawo mu Kampala ndowooza nali mpeza emyaka awo mu 97 nenfuna omulimu nentandika okukola nga nkyali muto era eyankozesa twali tumwinako oluganda n'omukwano yalinga Ibrahim Minawa omugenzi Ibrahim Minawa atali kano
Kano Minawa wabula Ibrahim Minawa yalinga mukama wa UTC yagabanga emirimu personal officers yali akwatagana mu kugaba emirimu abakola UTC Uganda Transport Company basi ezo zali mu biseera eyo kali yali alina amaka gazimba oba ennyumba yali azimbawo opposite wano abatunda eddagala ly'ebisolo nakolayo omwaka gumu mu 7 awo 7 gumu awo embeera egenda okukyuka ate amina okujjako obote embeera ngeri okwonooneka kati nzijukira mu 7 awo nentandika mu UTC. Okay. Kati mzee ekibuzo kyembadde njagala okubuuza lwaki mbuuziza nti Mzee Lubowa yaani ffe emijiji gyaffe emito tukwagala era tukwettanidde nnyo kuba gwe tutandikidde okuba nga tutegeera Mzee Lubowa yaani so kino kyotuwadde background ye tuyambye okuba nga reflecting ku Mzee Lubowa gwe tulaba kati olwaleero kati Mzee Lubowa yatandika ekirowoozo ky'okuyingira firimu kyamuyingira ddi era yatandikirawa kuba watugambye mu masomero wali munnakatemba kali walina effujjo nga bikunyumira kitegeeza munda mu ggwe mwali mu talent ddi lwezuula n'ogamba nti Mzee Lubowa kaŋŋende practicing kino kyempulira munda olwokubanga obudde ndikomawo mulundi omulala nensobola okugaziya ku mboozi yaffe nene nnyo kubanga ebbanga eryo n'okutuukira ddala nze okwagala okusikiriza okuyingira firimu mu myaka egyo bingi nnyo byempiseemu naye abantu baffe kambategeezeeko kubanga abasinga obungi tebakimanyi nze nakolako mu UTC nga bus conductor mu mwaka ogwo nga naye omusaala gwe nali nfuna gwa nusu 10 mwezi 12 ezedda oba zino Uganda ezedda eza Uganda mwaka ogw'ensanvu omusaala gwa nusu 12 nga ndi conductor oluzaali musente mekeza kiyinza okunnyonoona obwongo kukyusaamu ku ssente zakakati oba eyinza okuba miliyoni 1.2 simanyi okay nenkola mu bus company omwo okumala ebbanga navaamu mu 78 ebintu bingi nnyo ebyayisiŋŋana awo bwe namanyira gondi embeera yaliwo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu 76 Abaisirairi bwe bajjaawo ku capturinga abantu baabwe biki awo bintu bingi nnyo ebyayitawo awo nga njagala nkutegeeze ggwe omulabi waffe na enjoyinga movies zaffe oba firimu zaffe muno mu Kampala tulina ebirabo ebyo bina ebiraga firimu ze tuyita movies oba simanyi walingawo cinema cinema Nomani Cinema muyinza okubanga erinnya temunya Nomani Cinema naye nga wano Bombo Road ekizimbe kiriko Watoto ekirinako akasolya yalinga Nomani Cinema nga batulabira firimu bwe twalinga bato ekirala opposite Odeon Cinema gye bakazaako ebiseera ebimu nti Bimbo Ice Cream Bingo ice cream batundiranga nnyo ice cream mwe twayingiranga nga tulaba movies zaffe ey'okusatu La Bonita bali bagiyita Nita Cinema kati bagiyita La Bonita na wano nga kuleerwe wano walingawo Odeon Cinema ab'emyaka gyange ensonga yonna mwali gimanyi era nga tuliyinza firimu wabeerangawo morning show children show nga tuliza movies ez'aba Dracula Roy Rogers nga tuziraba n'abantu abayimbi. So Muzei onyonyodde ebifo bina kitegeeza National Theatre yite nabatandika ebiseera National Theatre yaliwo ate era nga bw'owulidde nti yalinga theatre yali theatre ey'okusanyusa nga bw'ogamba bannakatemba drama show so yo tewabeerangayo ntimbe za firimu ye teyalinga yo ya firimu just yali theatre abazannyi nga kubanga nzijukira bwe nagendako mu theatre nga ndaba omuzannyo ogw'akayaayu ng'era Ikhlas Kaoryamweri gwe yayimbiramu oluyimba ono muwala we gwe yatwala vision yalo gwe bali bayitanga Sebo omumbeja nga tweyanziza tweyanze sebo omumbeja tweyanze gwali ku stage guliko omuzannyo ate bwe nakola mu UTC ne banjagala nnyo eyawandiika omuzannyo ogwo gwe bali bayita Wasanye Sero Kenya yali atumaze ku supplyinga script ezo mu bazannyi gaabo bagolooba abantu ngaabo ebyo bibireo tulina twogera ku nsonga ya firimu gye tulaga awulidde kakati bingi nnyo byaliwo mu 80 81 82 84 byonna mwabimanya mpaka 86
byonna ebyalimu bimanye bya po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  naye nga nze kyali mu Kampala wange. Yes. Already. Awo nenfuna business endala sinvuddeyo eza hoteeri nagendako awo ku UCC nensomako nemuze mu mboozi yo sinawuliramu nti netugenda mu kyalo netugenda wa obulamu obwo temwabulinanga obulamu bw'ekyalo mbujjukirako awo mu bak ndowooza gwali mwaka gwa 5 nga mu 9 waliwo ekyalo kye nagendamu ng'eriyo maama wange omuto Masaka baali bayitawo Kalungu eyo naye Kalungu nafunayo nnyo obuzibu mu myezi 6 nga maama wange anzijeeyo mbuuza nsonga ki nali bwe nvunza ebigere byonna kumpi biggweewo maama wange yalabanga ekiri bwekyo n'anzijayo era bannange temugamba nti mwabava mu kyalo mu bifo ng'ebyo nti mwali mwakunvunja bannaye tuyise mu bingi nze ngamba background ye neyokuba nti wakulira mu kibuga kya opening enzigi okubanga wabeeranga exposed okumanya nti kino kitambula bwekiti kino kitambula bwekiti tugambe nti background yo kuba nti yalimu okuba nti wali okulidde mu kibuga bajo wali obulamu obutambuliza kyakulaga ekitangaala okufuuka kikyoli olwaleero. Yes, nayagalanga nnyo kyansikirizanga nnyo engeri gye bazanyanga movies ezo bikonde Dracula ebyo ebibikanga movies eza detective nga James Bond OSS ebyo byalinga mu biseera ebyo nga twebbira tugenda mu birabyo nga tubiraba paka Banigeria ne batandika ne bafuuka ensonga ne batandika ku TV zaffe zino olwo nga tulabako ba Dr. Bossa Life Matu n'emizannyo egirala egyatusanyusanga ku TV. Omunigeria n'ayingira ng'aleese Kinigeria ddogo ku ddogo dogo pasta biki okay byatunyumirwanga twali tubinyumirwa mu bbanga eryo kati ekiseera ekyo nzijukira gwali mwaka gwa 2022 awo nsobamu waliwo omwami olwo ntandise okubeera omusajja omukulu nina bizinesi zange za dduuka nkola dduuka ne woteeri omwami baali bamuyita Kagolo abasinga obungi mumumanyi erinnya liwulikika eyajja n'erinnya title nga bagamba nti ye HK movie industry. Yes. Yansiŋŋaana awo naŋŋamba nti nze Abanigeria nga batukuzeeko nnyo nti naye katukoze tutya nze n'amagezi naffe njagala tuzanye firimu muga nti kisoboka nti ate lwaki tekisoboka kisobokera ddala nti kati obadde ogamba otya ate ekindeese gy'oli njagala naawe obeere omu ku bazannyi baffe ntya era ntandise ntya nemuga nti ate kubanga ebiseera ebyo nze nange nali neetya nali nange ensonyi nnyingi nnyo nemuga tekisoboka naye omwami yandabamu visioni nannemerako ogwokubiri najja ogwokusatu nenga nti wawuna lwaki segezaako era nange nagezaako tiimu gitwali tukolera rehearsals mu Lubiri Emmengo nga temunnabaamu nga bajaasi bonna bamaze okuvaamu abamu naye ng'abamu bakyalimu mwe twakolereranga rehearsal era nzijukira olumu bajja ne batuzingako ne bagamba nti tuli bayeekera ne batutwala ne bagenda okusanga nga tetuli basajja naye rehearsal ezo twazimalamu emyaka egyo kumpi myaka 3 nga tetunnaba kutunuulira mu kamera nti tushutinze movie bweti kati mzee okukuzaako emabega katono ntandise movie yes ki ekyakusikiriza kuba kati awo ofunye omuntu akugamba nti mzee Lubowa lwaki tetukola nga Abanigeria katugambe bwenga gwe ki ekyakusikiriza okufuuka omuzannyi wa firimu ekyansikiriza omwami we yamala okuŋŋamba nange waliwo erinnya lye baali bampita lyali lya muzannyi wa family neerabidde neŋŋamba oba oli awo osanga nange nnyinza okukituukiriza kino nsobola okukiba naye nga abantu abasinga okufunibwako ku rihasa ezasooka bensobola okujjukirako Muhammad Zamonyo
akyali mulamu omwami Zamunya akyali mulamu Sofia Namwanje akyali mulamu Kezia Sendi Sendi ono waffe Sendi ono wafu ngaludde mu media wa mu radio gondi Pafla Richard Faruk Mutebi omugenzi bambe yatufaako mukama amusaasire muri mirembe bamuyita mu Kaggwa Ramadan n'omukyalo oyo yali mukulu nnyo bambi yeewaayo nnyo balimuyita mugenzi kati Kabesekere gundi n'omuyimbi ono bayimbiramu bakayimbira bangi kale olw'obudde obutono nyiza okulowooza ebitonotono kati ojjukira olunaku lwasooka okubanga olinnya ku stage ya firimu era wawulira otya nga ggwe omuntu katugambe kamera ng'ekutuddemu nga bw'olaba kati kamera eyo si kyangu nnyo teri kintu kitiisa nga kamera eyo kubanga omuzannyo ogwo naddala firimu eyo eyasookera ddala nze okulabika gye baali bayita abakyala baagala ki I remember bwe bantunuuzaamu kamera bwe bati ebintu byonna bye nali ndowooza okwogera omutima ne ntandika okukankana tugamba ne bannemerako olw'okubanga ekifo nali nkisobola bulungi ate nga nkijjudde bulungi kuba nazannyanga neighbor Allen Kakoza yalimu n'oyo Dr. Latifu balimu kale kyekifo kye nasookeramu mu bakyala baagaki movie yange esooka ndowooza yafuluma mu 2007 obugumiikiriza obwo nanga by then netugenda naye ng'ebiseera ebyo byonna mwali mukola rehearsals watuukira okutuuka mu kamera ali omaze emyaka nga 3 ng'orehearsinga nga gigenda kukoona myaka 3 kati muzeeyo ekibuuzo kyange ekirala ozanye parts nyingi ez'amaanyi emyaka gigenderedde oyinamu part gy'ogamba nti eno gye nsinga okwagala era yajjayo waliwo ezimu ze wazanya n'owulira ng'ejjayo ekifaananyi kye eky'obuntu ekitali kya character kati ate era lwaki owulira nti eno gye nsinga okubanga katugambe mu luzungu kinkalubiza okuteeka mu Luganda favorite olina particles wali ozanye n'owulira nti eno ngituddemu era nempulira nga gye nsinga okwagala ngyenyumirizaamu ekibuuzo ky'obuuzizza nkitegedde ate ekibuuzo kirungi nnyo naye nga kizibuzibu lwaki ŋŋamba nti kizibuzibu olw'ensonga wentandika okwogera ebigambo nga bino ndabikidde mu movies ezisukka mu 3 kakati ku movies ezo 3 1,000, 1,500, 200 mu mmeka movies zijjukira oba zisobola kubawa amannya ze nazannyamu nempulira nti eno movie njagadde ate ne movie ze balaba nti karakta nsobola ogikola naye nga bampaliriza lwampaka naye nga mulinjitidde nazannyako movie baali bagiyita nga nzanye nga njagadde babala bange nembafunisa yanzibulya nnyo okukola ki naye ng'ate nagizanya abantu ne bankyawa naye ng'ate ne baagala kubanga natuukiriza kubanga yali true story ebintu ebyo byonna byaliwo nze nzanya movies nyingi nenzanya Sugar Daddy nzijjukira bulungi yanvumisa nnyo mu nguudo omwo nazanya nakana akawala kati kemulaba muwala mukulu nnyo yeegombesa Hope Shifa nkwagala nnyo nazanya naye ng'akyali mwana muwala muto n'ebintu bye namukolako byanyiza abantu bangi nnyo naye ng'abantu abamu babikola nzize nzanya movie ojja kunsonyiwa kubanga obudde tulina butono sinza naye nsobeddwa hani yakwata buli omu yamukwata awaluma va kunze kennyini kibirige hani wa hani okwate ku mutabani wange okwate ku bawala bange buli omu yazanya roli ye ng'ate alina gwakutta awaluma
movie ya nyuma nnyo nze bwe nagira sijja kulimba nti nawe wagira yes nagira nabeerawo ne ngamba ono muzeeyi obwongo bukola bulungi bamuloga nga bwebagamba obukola bulungi nga era bwe natambula olina abantu abakuwabula obutagwa mu butego naye nga gwe tobiwulira nengamba muzeeyi omanyi bw'ozannya olugero nga lunyuma ng'ate olungi ate nga lutuufu abantu balabira ddala nga olina abantu b'okoona kubanga natuukanga mu nguudo mu bantu nga bagamba naye gwe kisajja gwe wasirwala ki mukazi akusirwaza atya nengamba nange I think obwo obuzibu buli muntu abusinkana buli muzannyi wa firimu abusinkana kubanga waliwo paati zibakuwa nga nayo mubutuufu tekkiriziganya na kiki oli nga gw'omuntu naye ate ng'olina okutuula mu kubanga olina okunyumya olugero olwo so kati ekibuuzo kyange ekiddako muzeeyi kiri nti manyi ebibuuzo bingi nnyo byolina ebikwatagana ku muvi ki naye nga weeziri tulifuna obudde obulala nkugambe eno. Yes. Kati muzeeyi we babanga bakuyise mu roles tetuganye ozanye firimu nnyingi weetegeka otya okubanga tonayingira ekyo katugambe kati ng'ekyewagambe ekyo eky'omwana oyo Hope Shifa weetegeka otya nga ggwe omuntu okulaba nga onaalaba omuleetera okuba nga akkiriza nti ono muzeeyi si ye muzeeyi Lubowa gwe mmanyi waba leero bamuyise George katugambe kati ggwe ng'omuntu weetegeka otya kati ddala tuleme kuva kusooka ku nsobeddwa omuwandiisi amala okumanya nti ono gwe mpandise nga ddadi oba taata mu kifo kino ddala ekifo ekyo ayingiddemu nga ddadi ono mukwano gwe ajja ng'okuwa amagezi oba okwebuuzaako ayingiddewo ddala ng'omuwi w'amagezi tugambe n'agenda ng'alonda buli karakita yonna karakita oba nga buli omu ajja mu kifo kye kati ng'aleeta olugero kakati ekibuzo ky'obuuziza neetegekera ntya okuba nina okulaba nga ekintu kye bawandiise wali ogenda kukola bw'oti singanze muzeeyi Lubowa naye gwe nga Kibirige ogenda kukola bw'oti ekitegeeza bw'oba oyagala okuggyayo kalakita eyo muzeeyi Lubowa gwe tumanyi nga ffe wakaka tugambe nti taata alina okufa tusobole okuba nga tufuna mwami Kibirige oyo mulala ddala kati ono Kibirige yazannya era akola ebyo byonna Kibirige oyo gwe bawandiise sigamba Kibirige gwali eyo naye oyo gwe bawandiise okukola ekifo ekyo kati mweyo embeera njagala okuzzaamu amaanyi abalabi baffe nti bw'obeera eyo omuntu ina n'azannya ekintu nga tekikwatagana nakumpulirayo obanga olaba akutamya anyiiziza nkyayi tomunyiigira taba yeye bambi abeera alina okutuukiriza omulimu gwe oba ekyo kyamutegekeddwa okubanga afulumya kubanga ayamba bangi abali eyo tobanenya so mu muzeeyi wonna wobanga gwena wamula n'ogamba omwami oyo yantama nsaba omuddiremu taba yeye naye kennyini yeeteekateeka okuba nga atuula mu kalakita eyo tobanenya olw'ensonga bw'ozannya ekifo ekyo olina gw'okooneya mukola ekintu ekyo kyennyini nabulabanga ddala mulinda yeekyawa ng'omujjukiza ebintu bingi nnyo banange tuzannya buzanyi naye tutukola bya ddala muga nti by'ozannya by'olabika nti nedda kati ndi muzeeyi Lubowa biri byenzannya mbizannye kati muzeeyi Lubowa bw'otuuka ku seeti eyo n'osinkana abadirekita wali obaddekawo ne bakuwa script n'ogamba nti nze neekuwa challenge n'ogamba eno yo sijja gizannya oba n'ogamba eno enkaluubiridde era kirina engeri gye kikaluubirizaamu nga ggwe kuba guno mulimu yes kyali kirina engeri gye kikuttemu ebiseera ebimu oyinza okusoma script newakubadde ng'oli alonze gw'ogenda okikola muli n'ofunamu obuzibu nti kino kweyambula ngoye kino bannange nakikola ntya so nga tubizanya buzanyi naye muli n'olabanga sijja kikola naye kasita omala okufuuka omuzannyo omutuufu buli karakita ogizanya ndi musajja musiraamu nenzanyiddeko mu zichurches mu basabo nzanyeeko nga pasita nzanyeeko nga nzanga bw'olya nti nzanya ekifo ekyo kye baba bampadde nga nesinze Lubowa Yasiini oli omusiraamu nenzanye okutuukiriza ekyo nti embeera ezo zibeerawo mu mbeera eya bulijjo kale nayo mba nga ntuukiriza muzeeyi ekibuuzo kyakyembadde nkuleetedde kiri nti singa wali toli muzannyi wa firimu
mulimu ki gwe wandibadde okola olunaku olwaleero? Ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Weewaawo ebiseera ebimu ekibuuzo ekikubuuzibwa obanga tonnaba kukyetegekera, nsuubira oyinza okukolamu ensobi oba obutakolamu nsobi. Obviously ekibuuzo ky'ombuuzizza singa nti siri muzannyi wa firimu nandibadde nkola ki? Kino ekintu eky'okuzannya firimu kyanyingiramu nga almost mpezezza emyaka egisoba 4. Nali n'emirimu gye nkola nga ndimu babayita ba chef cook. Yes. Ndi mufumbi mutendeke, nsobola okufumbira buli kyonna ky'oyagala, okuggyako ebyo ebinzira byokka, naye nga nsobola okufumbira buli kimu kyonna ky'oyagala. Ekyokubiri, nakuguka ndi musuubuzi naddala mu bintu bya retail shops ezo, nali n'omulimu gwange gwe nkola mu biseera ebyo. Kwe kuyingizaamu kino ekya firimu, nsuubira nti singa ekyo tekyajja, nsuubira emirimu gyange gyandibadde gigenda mu maaso. So muzeeyi era ne yandibadde nga si muzannyi wa firimu, kyemmanyi nti yandisigadde akakkalabya bulungi obulamu. Kati ekibuuzo ekirala kyenjagala okubanga mbuuza muzeeyi, nasonyiwa okubanga ndeeta ebibuuzo. Tofaayo, lunaku lwaffe. Yes. Oyina omuzannyo gw'otegeka? Yes. Jubiri. Bannange. Onzijukiza. Yes, muzeeyi oyina jubiri. Waliwo jubiri. Abantu babuulire ku jubiri eyo, ate era otubuulire abalabi baffe oba bafaani bo, abantu abo b'obadde oyita mu kamera ng'oyogera nabo, beesunga ki era simanyi nze ndi excited. Muzeeyi bo analinzanyeekoko naye nenga personally is really a good person. Ndi wa mukisa nnyo. Mukakamu, ayagala abaana. Era oba oli ku setting olina akaana ko jangu ne kabebiko, Mr. Luwa ajja kubanga akalaga omukwano omusufu, mukakamu, addamu ebibuuzo bulungi. Like ngaze omuntu bwe nawulira ku jubiri nagamba wow, nfunye omukisa okubanga nsisinkana legend mu firimu. Obujulizi bulungi nnyo. Kati kababulireko ku nze nsuubira nti naawe ali eyandaba oba oliiza ebigambo byange, y'ensonga lwaki onjagala. Ndi wa mukisa okubategeeza nti ekivvulu weekiri. Show bagituumye The Golden Journey of Muzeeyi Lubowa Yassin mu industry. Golden Journey. From where I started this, biki bye nakola awo, biki ebyansikiriza, biki jangu birabeko alive wali. Documentary ku movies ze nazannyako, ate mbategekedde ne stage play. Eyigiriza kinene nnyo gwe atannakimanya, jangu olaba omuzannyo gwe tugenda okuzannya. But guys, be excited because okuyingira ssente ntono nnyo. It's gonna be amazing. Mitwalo 2, mitwalo 5, emmeeza ya mitwalo 5. Mujje mwagere muzeeyi. Gwe alina ekirabu kya Muzeeyi Lubowa awatali ebyo, package yonna kiri mutu, jangu ogimutuuseeko. Jangu oshaking hands to hand with Muzeeyi Lubowa. Jangu we Muzeeyi Lubowa hug etali distance. Omwe hug akufeelinge nawe omufeelinge. Tusanyuke omubuuza ebibuuzo oyogereko naye. Ndi musajja mwangu nnyo era njagala nnyo abantu. Nze saagala kunyiiza muntu yenna. Olidde. Ate naawe saagala onyiize. Nenga mbalindiridde ku show yange eyo. The Golden Journey of Muzeeyi Lubowa Yassin. But Valesheta 18 ogw'omusanvu. Kati abalabi bange nzaaliwo ne muzeeyi kinyuza obagamba bannaye muzeeyi alabika bulungi, muzeeyi anyirira. Muzeeyi ki ekikuuma? Tetuganye like nga gwe oli walking billboard nga bagamba nti gwe yingini. Naye okikola otya? Magezi kigowa omuntu ali yeegomba mu Mwami Lubowa naye gwe nosigala ng'oli mukakamu ate ng'onyirira ate nga tulaba mu butuufu woli otiweerwa ekitiibwa olw'endabikayo. Okikola otya muzeeyi? Tewali kinkuuma. Oyinza okwebuuza lwaki. Katonda wange nange kennyini nze neekuuma. Nze nteekeddwa okumanya kiki kyenjagala. Siina kweryaza amaanya, seekubako njawulo. Saagala kuzitoya nnyo omutima gwange kugutikka bintu bingi bisobola kukola kikumaliriza. Nkola ekyo kye mba nsobodde nga kinsanyusa,
ate sera nemba ngo obulamu bwange mbusanyusa saagala nnyo stress saagala bintu bindeetera stress ku mutwe oba oliawo ndooza kyekinkuumya okubanga nkyalabika nga bebe kumazima ddala muzeeyi olabika naye mubutuufu ambandaba ndabika ntya ndi muntu oba ndi musajja wa myaka 7 nga mu 7 nga nkyalabika bwenti kati muzeeyi onyonyola otya olugendo lw'obulamu bwo like legacy kitegeeza ki gy'oli naddala mu movie industry ng'ovudde mu bulamu obw'ewaka olugendo omukulu ogwange nze saafuna mukisa oba oliawo ogw'enjawulo naye ate nfuuse ekyokulabirako ekyenjawulo eri ate abo abaagala okuyingira movie industry mbasikiriza tewaliwo buzibu bwonna muneebuuzeeko industry eno eya movie simbi jangu ozanye jangu obeere actor actress kubanga nze Muzeeyi Lubowa kyenjagala kwe kulekawo mmwe emiti emito nga mwe mukutte industry eno mugitwale egende mu maaso mugyagadde mbasikiriza ojjagala ate kinsanyusaamu muli bayivu bulungi muyinza okukozesa amagezi gonna aga kompyuta na kiki nemufuka ate nemufuna kyemwagala ekyo kinsanyusizza nnyo era mpitibwa okubanga ntendeka abaana n'okubeerawo ku baana abampise okubabolya kiki nembalekera omukulu kye balina okugoberera okubanga kijja batuusa ku ekyo kye baagala industry teringa nga bwe twatandika erimu emirimu mingi nnyo makeup simanyi kwata boom script writer script reader whatever bingi nnyo neweebe wedde waliwo abajja ne bateekamu amaloboozi ate njagala mbategeeze ffe bwe twatandika n'emyaka egyo bwe zijja ebizibeera industry eno ekyuse nnyo kinene nnyo ate ekyadduka ku speed gwali eyo saagala otwali buddo nti kanninde saagala ekuleke jangu otambule nayo kubanga gye tugenda tulabayo wasava muzeeyi kati mbadde njagala owe amagezi omwana ali eyo oba muwala oba mulenzi nga muzannyi wa firimu ng'olwaleero gwe mulundi okusoosa okubanga akulaba ng'oyogera mu bigambo byo nga takulabye ng'ozannya firimu ezo magezi kig'omuwa era mukulu ki gw'omugamba nti tambula bw'oti ojja kutuuka ku mwami Lubowa waaliwo leero biki ebyo byayinza okugamba omanyi mmwe mulowooza nti ekintu kiyingiramu ku olwaleero enkya n'okifunamu tolowooza nti buli kintu kyonna omala gajja enkya n'ofuna ssente mulimu ze bayita challenges ebizibu bingi nnyo ate ebizibu ebyo by'oteekeddwa okulwanyisa okulaba nga ofuna ky'oyagala naye abamu olowooza nti bwe najja kati enkya ngenda kufuna abamu mutera n'okumbuuza nti bannange mwagala nzigenzanya firimu mugenda kumpa ssente mmeka nedda ky'oyagala ogamba muzeeyi teriimu ssente nedda kubanga dabayo abasambi b'omupiira gye batandikira batandikira mu kataka eyo bazze mu busaawe bw'ettaka atuuse Nakivubo batandise omuyita mu zi super teams aho wonna yeerwanako ogenda okwesanga afuuse profession ali Rwanda ali Tanzania abamu bagenze n'ebweru owulire lwakwefaako ekikulu nnyo n'obugumiikiriza omuzungu agamba hard work do what pays tulowooza ojja kumala gajja enkyokolo yes abamu balina emikisa gyabwe naye siggwe ekintu kyoyagala kyonna kiseemu obugumiikiriza ekintu kyonna kabubwe busuubuzi oba ekintu kyonna kyoyagala mulimu challenges kati facinga challenges ejo zijja kuvaawo ofune kyoyagala bugumiikiriza bwokka nabuwulize nakumanya ki kye weetaaga kansubira omuvubuka yeegomba kubanga azanya firimu by the way si muvubuka kakubanga firimu oli bagiwandika nga beetaaga omwami oba omusajja n'oyo anaatera okufa emyaka 9 naye nga olina kyogattako kati muzeeyi kyembadde njagala okubuuza recently nakulabako ng'oli ku mikolo egimu egitegekebwa UCC era twanyumirwa kuba twakolaba ng'oli ku stage watuwamu awo awadde ezigabye bannaye buli omu yanyumirwa kyotegeeza nti lwe mwatandikira oba wayingira industry ey'okuzannya firimu ne buli kati gavumenti yaffe erina kyeyongeddeko okubanga esitula abazannyi b'ebitone
oba bannabitone ngaffe oba nga gwe. Okay, kibuuzo kirungi nnyo. Era sijja kuvaano nga situtte mu kisa guno okwebaza gavumenti. Ku ekyo kyegezezzaako okukola eri industry ya movies. Olina kyokozeeko naye tekinnaba kuggwaayo. Tetunnaba kusiimira ddala. Weewaawo tusiimye ekyo we tutuuse kubanga mu myaka 20 emyaka egyo 19 oba 11 waliwo gavumenti yeetandise okulaba nti ddala kino kiyinza okuvaamu ekintu. Era ne awards zeetegeka eza UCC erabira ddala nga zigenda zikyuka buli mwaka naye nga tetunnaba. Twetaaga copyright weeri. Copyright weeri naye ekyali awo bagitambuza tennamanya makulu kikiga buli omu agitranslatinga bubwe. Twetaaga copyright yaffe tumanye nti kakati naffe si bovi bokka n'abayimbi weewaawo eri naye tebannabagikakasa bulungi. Oli kati n'olw'ensonga tusaba gavumenti tukwebaza oba ekyo ky'otuuseeko twagala tweyongere kubanga nkimanyi bulungi ate naawe kimanyi gavumenti mwami gavumenti nti industry ya movie nkulu nnyo mu nsi yonna yeyimirizaawo nga America, Indian n'aba Nigeria. Kati fe aba Uganda tulinda ki? Abaana bajja kufuna emirimu, abantu bajja kufuna emirimu, bajja kweyagala ne gavumenti ejja kufunamu. N'olw'ensonga eyo tubasaba mutukkirize kubanga weewuunya okulaba nga onyonya location mu gavumenti ne bakutambuza ng'ate ekintu kigenda kuyamba gavumenti naawe omuzannyi ne bakwetoolooza tozannyira ku luguudo luno togenda mu city council naye ate abaava ebweru ne baweebwa omukisa. Tusaba gavumenti industry yaffe ya movie mugitunulemu. Ffe tulina gye twali tugenza okuzannya nga tusabye bulungi tuyise mu mateeka like osinkanye chairman osinkanyani naye muzeeyi ne bakwata kamera zaffe ne baziwamba wantu wakkirizibwa drone wantu wakkirizibwa kamera kati ebintu ng'ebyo wokyogerako muzeeyi kyemmanyi nti kigenda kubanga kiyamba abantu bangi ate n'eddoboozi eryo lijja kuba lituuka ku bantu abatuufu abeetaaga kubanga baliwulira. Kati muzeeyi bw'oyogera ku kintu kya copyright ekyo zinganze kinkangamu mbeera ne ŋŋamba edda nga tebanaleeta copyright muzeeyi ebinnauganda babisanga mu buli nnyumba nga buli omu alina CD abeeranga mu kibox naye okuva lwe baleeta ekintu kino ekya copyright firimu zaffe nze ŋŋamba kyaleetawo okuziyiza akatale ke twali tulina eno wansi ewali kubanga bazima gatukkirize batugaane bakasitoma baffe abasinga obungi bali eno wansi abantu abatuwagira nga oli nakwata 2025 n'agula teepu n'agiteeka mu nnyumba nga teyeetaaga mwana like kubaana nga nze nti ndona nazannye mu firimu eno nengitambuza oli yagendanga ku library n'agisangayo naye kino ekintu kya copyright we bakiteekawo nze ŋŋamba kyanyiga nnyo akatale kaffe ng'edda bwe kaali mu 2014 okitegeera tuli twali tulina nnyo akatale nga ne bw'otambula kati bagamba gundi yazannya bw'ati kati ekintu ekya copyright g'osuubira is it an advantage to market muvi zaffe oba ziziyiza kantu kali kennakoonyeeko copyright weeri nungi nnyo ne balemeddwa ejjanjuliza obulungi eri abantu kugitegeera bwe muvaawo ne mwagamba mwagala okutuukiriza ate waliwo akateeka akakola ki mujja kulanga abantu mwenna mutandise okwegatta ate ne bajja abalala ne bakola ki ne bayingiramu akabu olw'okubanga terinaba kugayidingibwa bulungi n'ekintu ekyo ekya copyright bwe kinaaba nga kikizingiddwa bulungi eri omunnayuganda buli omu ajja kufunamu naye ate okufunamu okusinga kujja kuddira eri gavumenti kubanga omulabi asookebwako n'ono akola firimu n'abo abazanya mu firimu bajja kufuna emirimu gavumenti ejja kuba eyambibwako ku bantu abataayayo butaayi kubanga omuntu oyinza okubanga olina kampuni ene eya movie naye ng'okozesa abaana nga 50 beetaaga okusasula beetaaga okulabirirwa owulidde nekyewuunyisa okulaba nga ozze ku luguudo oba oyagala sino ogikole ku airport ne bakugaana why okuyinga eno mu bisolo oba ku nnyanja ne bakugaana why nze ngamba tuba tutangaaza tuyingidde mu tourism of Uganda. Muzeeyi kati kyotegeeza okugamba nti oli waba alina copyright asobola okugenda n'akwatira movie mu ene area gy'aba ayagala oba copyright erina weekola naye awo gavumenti yo erimu obunafu mu kukkiriza bukkiriza nti movie industry oba bano bwe baagala okukwata firimu mubawe emmotoka ezaki eza patrol bwebanga story eri true line mubawe eza patrol
mwe ambulance bazanye ku lugundo gundu bwe banga tebalina kye bagenda kwonoona. Okay. Yes. Kati ekyala Mzee Lubowa obeera ku kaawe waka ng'otudde ne famire yo n'olaba ku firimu z'ozannye era tekirina ngeri ekikwaffectingamu nga gwe kalakita egyoba ozannye wamu n'ewaka. Okay, kusinziira ku famire yange ebbanga lino ery'emyaka 2 n'omusoyo kati bakimanyiira. Whatever nga nzanye role ki enyiza oba erimu bwebiti bamanya nti azanya buzanyi kati bo at first tekyali kyangu nnyo. Njagala mbabuulire n'amaka gaasooka ne gasasika mujja kunsonyiwa ne tukyawagana n'omukyala lwaki ngenze mu industry lwaki ngenze kuzanya firimu ebyo ebitali mu ssente ebitali mu kiyaayi. Naye at this time omuzannyi wa firimu ayogerwako wawa otonda kumbuuza kibuuzo kino ojja kugamba nti kakati gwe mu kuzanya firimu ofunyemu ki. Bingi nnyo byenfunyemu byesobola kukubuulira olowooza golooza nandituuseewo wano kuntunuzaamu kamera okwogera eri abantu abo. Emikwano nina mingi buli wempita wonna Mzee Lubowa jambo Mzee Lubowa jangu ku kyemisana nfunye omukisa bampise mu bulango obukolebwa bungi nnyo obw'omugaso. Bampise abayimbi okubabeerayo mu vidiyo zaabwe bangi nnyo ab'ebitiibwa lwakuzanya muvi. Weewaawo nga ebintu ebingi bikyajja mu maaso nina essuubi kubanga ffe tugamba beera n'obukkiriza ate obeere n'essuubi n'obugumiikiriza ojja kutuuka ku lyengedde nga sosolya bw'atafa ate kakulyengedde. Kati Mzee ekibuuzo kyange ekirala kiri nti abantu abasinga kati nga nze ekitiibwa kye nkulabiramu nkulabanga legend oba nkulabanga bolaba Nigeria batwala Pete Odochi oba nga bolaba wangambye balona bakwita Morgan Freeman. Yes. Kati nedala ninga Morgan Freeman dala kituufu. Yes. Wamwana uliako omuweereza omu ku television mugagamba nti tuyina Morgan Freeman in Uganda. Kale byebitiibwa muzannyi ki gwe wandibadde weegomba okuzannyako naye mu biseera eby'emabega oba ebyakati omunsi yonna oba mu Uganda wonna nga gwogamba nti singa Mukama mpa chance nenzannyako n'omuzannyi ono nja kuwulira nga ntuuse gye ndaga. Kati nze ekibuzo ky'obuuza kirungi nnyo. Ekitiibwa kati kyentuuseeko si kyegomba nti oba nzannyine Odochi oba naani nfune ekitiibwa. Eyo beera nankani ng'abayimbi babagamba nti kiki korabo. Ninze eri eyo abagamba naffe twagala tuzannye ne Mzee Lubowa. Sinze kwegomba kuzanya waliwo abeegomba kubanga waliwo Omunigeria omu yajjano nagamba I want to play with that man, that old man. He resembles Nigerians. Which means nti mfaanana aba Nigeria ntayagala azannyeko nange lumu. Nange kakati waliwo abaneegomba okuzanya nange sinaba kwegomba nange benzanya nabo kubanga ekitiibwa nkikoleredde okutuuka kati bangi abanjagala. Mzee wandyegombyeko okugendako mu mpaka katugambe mu za awards ezo nga bolaba zi Oscar nawe n'oyimira n'ogamba ku lwa Uganda Mwami Lubowa nzayimira. Nze neebaza nnyo abaana ba Uganda ba filmmakers. Bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo sijja kumenya kinoomu. Hassan Mageye Richard Mulindwa bangi abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo naye ng'ate bayina amaanyi matono okulaba nga bakuba akaggi firimu negenda mu America ng'eri nominated negenda mu Hong Kong Jamaica oba yonna nga zigenze okuvuganya ku firimu zonna eziri eyo ezimu ne ziwangula n'empaka era kyewuunyisa abaana abamu bali mu America lwakubanga tebaagala kukomawo naye nga firimu zabatuuseeyo ate nange zinalimu eziwerako ezaali nominated mu mawanga ago. Esooka kankubuulire Extra Time I was nominated as best actor ng'eri mu Ghana festival zaali ziyitibwa Golden Awards. Nange natuuka Ghana owuliri nagenda ne ba Richard Mulindwa ng'atute eno the 4 hours terrace ye Rwanda Northern Future Film nyingi ezizanyi naye nga tukyalina essuubi kuti abaana bwe batuuse wano
siwabe batandise okufuna ku ssente za gavumenti ezimu batandise okussaamu ate bakole bwe twakolera eyo ebbanga siddene nnyo okuva emabega badde bakozesa machines ennafu erikadde ninga ne basobola okukola emirimu egituuka ku mutindo watya kakati nga batandise okufuna machines ezeegasa era nebaza UCC olwokubanga etandise okukiraba netandise okuteekamu ssente egulidde abaana machines ezikola muzeeyo nsanyusizza ebibuuzo bingi nnyo omanyi omutwe guno gutereka ebintu bingi nnyo oyinza okwogera ennaku 6-10 naye mufunze ndowooza kati muzeeyi emyaka gy'omaze n'ebbanga ly'omaze ng'ozannya ki ekikuleetedde okuba nga osigala olina passion era nga motivated katugambe ng'owulira okyasindikirizibwa okufuluma n'ogamba nti kangende nzanye n'olwaleero gundi ampise ku seeti eno kuba nkumanyi ng'omuntu bambi atagamba nedda siganye waliwo abala bali mu biti ebyo ng'oli olaba naye mwenkana katugambe ku ndabika yaffe amaaso gaffe gaba gakomye naye olinagamba nze oba tolina mitwalo miliyoni 3 siyimuka naye muzeeyi nze nkwaba ennyo mu seeti nnyingi ez'enjawulo naye nga togambangako nedda ogamba kanzije lwaki muzeeyi luba okola ekintu ekyo tolina muwendo oba nze ndi muntu wanjawulo ekintu kyenkola nkyagala ate nkissaamu ekitiibwa ate nga nange nessaamu ekitiibwa nempa ekitiibwa abadirector ne baproducer ab'omulimu ogwo gwe bampadde tukola bukozi katonda yamanyi tukolera bano abaana abato abajja tube nga tuleka w'omukululo gwe bajja okutambulirako naye bw'otandika okweramula nti ate nzi gwe tukwatibwako tokola ki oyinza obutafuna mukisa mulala kati gwe bw'obanga ompisa olwaleero ng'olina omulimu gw'empadde naye ngukola obulungi n'omulala wajja okubuuza oyo naamugjawa ogenda okulanga ate bakuyitira omulimu omulala sente nnyingi tuzeetaaga naye tezibufunika mwangu ago ojja zifuna mu maaso yensonga nze esente njagala naye sigikulembeza nnyo nsooka kwagala ekyo kye ngenda okukola ate nkyagazaaya abakiraba kati muzeeyi awo nsabira onziremu ekibuuzo kyange kiri nti ki ekikusikiriza nekisigala nga kikusindiikiriza okufuluma ogenda ozannya firimu endala kubanga omulimu gwange nguwa ekitiibwa mba situuliraawo nembeeraawo board era kyekino kyewambuuliza nti akanyiriro okajjawa embeera gy'olimu lwakuba nti neewa abantu ebintu bino bintwalira obudde mbeera mu bantu ab'enjawulo ab'empisa ez'enjawulo ab'ekikula ekyenjawulo kale obudde bwonna simala mu wiiki simala nnaku 3 mmeka nga sikoze ekisigenzeeko mu fiidi yonna kale kinkuuma okubanga ekintu mba nkyagala ate nkikola nkyagala ate nenkyagaza omuntu omulala yes I love what I do nzizaamu amaanyi neyanziza muzeeyi neyanziza n'omulabi waffe ali eyo wobanga gwe oli eyo oyagala okuba nga ozannya firimu era nga okyenyumirizaamu njagala oddemu amaanyi njagala buli wowulira nti leero tekisoboka tunulire muzeeyi Lubowa akuzzeemu amaanyi oba otunulire omuzannyo omulala yenna akuinspiringa ogambe nti nange nsobola muzeeyi Lubowa alina gye yatandikira yatubuulidde wa gye yava owe yatandikira biki ebyaliwo okubanga atuuka okuba kikyali naye mu byonna nze ebintu bye muyigiddeko musajja mukakamu alina empisa bannanze like aneewuunyisa buli lunaku njagala naawe obeeko ekimu kyomupiikingako oba okijjemu firimu nga mwoyigidde oba mu bulamu obwa bulijjo ate era ne bubanga oliyo ng'olina ebibuuzo bye wandyagadde okubanga omwebuuliza ku 1 by 1 yes alina jubiri gy'ategeka mu mwezi ogujja jangu omwagire era omubuuze ebibuuzo ebyo bye wandyagadde okubanga omubuuza muzeeyi Lubowa akataleke kaki kyewandibadde nga ggwe kyoyagala okubanga ogamba omuntu ali yakulaba either muzannyi wa firimu either faniwo either just nga gwe mulundi gusoose okubanga akulaba tamanyi muzeeyi Lubowa badde nsaba bala twagale ebintu byaffe ate buli kyoyagala lema kuteekamu malala kubanga ekiremeseza abaana bano abamu bazannyayo firimu embamuwaddeyo role
n'atandika okwewulira ku banne nti wakoze kyanjawulo nagwe ogenda okukakkana nga amalidde awo ne wa ekitiibwa ekintu kyogenda okukola kyagale muli sooka muli gwe kennyini yagala ekyo kyogenda okukola ate era kyagazisa omuntu weebuuza enkoze ntya lema kubeera nnyo mugezigezi nti gw'omanyi nnyo tomanyi abantu be bamanyi era abantu be batuwa credits zino nti embwa eyo ezannya owulidde so sigwe nti nze temunneemanyiiza temunneepankirawo nzannya nedda sigwe abo abatulaba be batukoonera mutya omuntu oyo azannya firimu banaye ekintu kyonna muleme kukissaamu malala mukyagalisa abantu abalala ate mubeere bagumiikiriza mwewe obudde kyembakubiriza abavubuka mukole nnyo mubeere ne ssente obwavu kibi nnyo bakutuuma amannya goba teweetegekedde owulidde ate gwobeera omulogo gwobeera omunaku oli awe sawa yonna weekubagiza kyova olaba nti mukaddiwa mukyali bavubuka bato tonyuuma mulimu gwonna kola genda okamule juisi genda otunda amanda sukuma ekigaali ojja kwesanga nga gw'oli ku tto neebaza nnyo abakyala betwandibadde tugamba nti mubeereeyo naye bavuddeyo ate ne batweyimirira okusomesa abaana baffe be tubazaalamu ne batweyimirira buli nsonga yonna bwe muda temwegendereza abavubuka embeera gye mulimu eno emuba nga temugijjeemu abakyala abo ne bagenda tutwalako ebintu byonna ekyokugeza genda mu bino genda mu kikuubo genda mu gavumenti bakyala be baliyo nze mbayinamu essuubi ebbanga eritali ddene bajja kufuuka bapulezidenti b'eggwanga lino mwebale nnyo bazadde baffe abakyala ekibuuzo kyange ekisembayo muzeeyi osuubi eno tekinologi ginadde tunyumya n'oŋŋamba nti tekinologi mungi osuubira kirina engeri gyekyongeddeko oba okuaffectinga movie industry yaffe eno nedda ensonga eyo terina kuleka mabega era ffe bwe twatangira nga tebiriwo ebya tekinologi ebyaki naye kati abaana olw'amagezi ag'ekikugu ago ku ssimu youtubes ekyo kiki basobodde okukola ebintu ate ne bafuna ssente ez'amangu tekirina kyekikosezza naye tulina okukyetabamu kireme tuleka obadde mulabi mulungi nga muzeeyi muyigirako bingi ate era ayongera okuba nga inspiring buli lunaku obadde mulabi mulungi webale kubanga obadde mugumiikiriza era n'owulira olugendo lwa muzeeyi nange ngaera mbadde muweza mulungi amanya n'eddoboozi nsigadde nze Dorina webale kuba ku programu yaffe ennungi eya Creators Lab kambaweereze muzeeyi naye abe nga abasiibula tubagala nnyo mwebale kubeera abalabi balungi n'okuwuliza ebigambo byaffe byonna tobitwala twalamu ebijja okugasa mbaniriza ku show yange nga 18 ogw'omusanvu omwezi gw'omusanvu Batvale Theatre esente zeezo nkimanyi nga bwe nabategeezezza oli eyo oyagala muzeeyi Lubowa tojja kusobola kutuuka essimu yeeyo 0773 bw'obanga olina obubaka oba ekitereke kiwa omuntu akituuse ku muzeeyi Lubowa neyanziza nnyo tubeereyo ffenna singa ogende wa pulezidenti okay muzeeyi singa ofuna omukisa okusinkana pulezidenti kiki oyinza okuba nga omubuuza oba nga omubuulira ekikwatagana ku bazannyi ba firimu oba bannakatemba bonna sijja kugamba firimu yokka nina omutegeeza nti omukisa guno gwenfunye okutuukako ewuwo nina omukisa okubuuza ogw'okwagaliza industry yaffe ebirungi twetaaga okakase copyright yaffe ate otuwe n'ebyuma ebikakasibwa ddala eby'omulembe ebikola movie zaffe tujja kubeera abamu ku abo mu Uganda oba mu East Africa oba mu Africa yonna abaleeta ekintu ekijja okuyingiza omusolo oba ssente mu Uganda ezisinga obungi twetaaga otuloozeeko pulezidenti waffe w'eggwanga yagaliza industry eno naye ejja kugasa eggwanga lyaffe
Mwebale nnyo muzeeyi tusiimye.